banze balaba taliwo ne batubuzabuza. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Taliyo mwana wa Ireni, taliyo nkabira Muteesa. N'olunaku lwa leero essaawa 3:45 ez'akawungeezi wano ku Media Choice Television ndeese ekitundu ekyokusatu ku programu ze nabalaganya ezibuuza ekibuuso nti ddala kituufu kabaka nnono yeemuluma. Kiki ekiruma kabaka? Ate alaba kitundu kyasooka mwe nabanjulira. Ekitundu ekyokubiri nayo kye kiri mwe neebuuliza ku Omulangira Kateebe ku kyekiruma muno bafuga obwakabaka bwa Buganda. Mu ekitundu ekyokusatu kye mbaleetedde mugenda kwewuunya. Ennaku yeefuza abantu mu bibuga n'embyalo gy'empitira bwe batyo. Owasimayiro omuwenda beene eno embeera gyali mutesanyusa. Gw'olaba ku mabbali awo ye Mulangira Muteesa Luwangula Ffumu lya Nsonga mulyazzaawo. Ono nga muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa owakubiri. Ekifaananyi kya Ssensekere oba ekifaananyi si Luganda. Kambateerewo ebifaananyi bino mwe nange tutandike okwemuumuunya. Ebifaananyi ebyo by'olaba, ekifaananyi kino ky'olaba ku mabbali ye Mulangira Muteesa Luwangula Ffumu lya Nsonga mulyazzaawo. N'ekifaananyi mwena kye mumanyi obulungi kya Ssekabaka Muteesa. Ntandise n'olugero nti ekifaananyi si Luganda oba ekifaananyi kya Ssensekere. Ebigambo bye ngendo bagamba wano mbasuubiza si byange, nze nkola kunoonyereza. Ate bwe nkola okunoonyereza mbateerawo mwe mwesalirewo. Ebigambo bye tugenda okwogerako olwaliro byali eby'obusagwa nze mu ndowooza yange. Naye Omulangira Muteesa Luwangula Ffumu lya Nsonga mulyazzaawo yabyeyogeredde. Bwe nali nnoonyereza ku ddala kituufu nnono yeruma kabaka, nagwa ku Mulangira Muteesa Luwangula Ffumu lya Nsonga gw'olaba ku mabbali awo. Ono ayina ensonga ennene nnyo nga nsaba gwe ziba zinyiizizzo nsonyiwe. Naye engeri amawulire nti nno ngakola mu butereevu siina kyensalamu, mulina okuzeewuliriza ate mwesalirewo. Ono ayina very serious allegations zesikakasa naye nga nabadde nnyina okuzibateerawo. Agamba gwe mulaba awo nti ye yalina okusika. Entebbe eri mu Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri Ssebuufu Bwango Wango Tabuuka. Ono agamba nti ye yalina okugituulamu. Ezo zonna ensonga nazo mubadde muziwulira ku bazitambuza omuyi ono ku bono abazoogera era naye mubateereddewo era nga ye alumiriza nti ekiruma Ssaabasajja Kabaka kubanga atudde mu ntebe gy'atalina kutuulamu. Ono nno ku bujulizi bw'aŋŋambye mu bigambo awatali biwandiiko. Aŋŋambye nti eddaame erimuteeka mu ntebe lyakyusibwa. Ekyo kye kimu ku binene ebyogeddwa. Erimu ku ddaame lyakyusibwa eryalina omuteeka mu ntebe ye nga nannyini ntebe. Agambe nti nno eddaame ettuufu lyalimu nti omuzzukulu yalisikira Kabaka Muteesa era nga ye muzzukulu eyasongebwako nga yalina okutuula mu ntebe. Ayongera n'akikkaatiriza nti buli yakola enkola y'okusobya n'okusiimula eddaame balina ne buli eyalikwatamu kijja kumujjuutuka oba kiyite kajja kumujjuutuka. Agamba yakwasibwa omuggo oguliko ennambiko era bino byonna abinnyonnyola essaawa 3:45. Gamba munne agambe munne nti si bya musasi byoyo abyeyogerera. Agamba nti wantiisa nnyo era amenya amannya amanene ge mumanyi obulungi, amannya amanene mu ggwanga Buganda ge mumanyi obulungi. Era agamba bano obulumi bwe babumanyiiko. Bwe namubuuzizza ku mbeera gye ngezaako okunoonyerezaako eruma omutanda, ono yaŋŋambye nti ye ku ye nga ye gwe mulaba mu bifaananyi awo musanyufu nnyo ku mbeera ya Kabaka era nti kino kikyali kituuza. Buli yalina we yakwata nga yakwatawo mu nsobi kanaamujjuutuka. Tuba tuli mukola vidiyo ayina bw'agamba amutuulamu munda mu ye nga tulaba mubiri gw'atuulamu n'asonga. Ekizikiza ne kikwata mu kamera olufu ne lujja. Eyabadde ankwata ebifaananyi kuru yange namba ne badduka ne tusigalawo, kamera n'esigalawo. Engeri gye sitya biduduma n'ensigalawo okubuuza ensonga. N'oyo yennyini amulimu amutuddemu n'ayogerako gye muli. Agamba nti namulonda entuufu baagikweka era ebigambo ebiri muno binene kitundu kya kusatu. Byonna mbizuula nnoonyereza ku ki ekiruma Kabaka nga nnoonyereza ku nsonga emu abagamba nti Kabaka nnono yeemuluma. Abali ku nnono nze wendi ku ground okubanoonya. Kino kitundu kya kusatu. Mu bingi ebyogeddwa ngenda kuba nkusulirako katono
naawe okaweereze munne ne munne akaweereze munne, mutege amatu, mugule amatu, mugule ne kaddata 345 olunaku olwaleero. Kankusuulireko katono tosubwa. Nga jjajjange Ssekabaka Frederick Olw'Embeera yabamba ng'agamba mu kitabo kye Discretion of My Kingdom. When we return my kingdom will be my grandson. Oba okubula bw'obwakabaka bwange naye alizza obwakabaka bwange namulondo yange aliba muzzukulu wange. Eddaama eryo osuubira we lyajja e Buganda tebaalikyusa? Simanyi. Simanyi obanze mu bange. Mu ddaama eryo ng'agamba bajjajjange ab'omutuba n'ab'obusolya gwe muli bamulonze. Sigenda bakayajja. Nawulirako mu ddaama Ssaabasajja Kabaka Aliko yalimu. Sooka oleke yalimu awandiikibwamu. Sooka owuliremu kano. Bajjajjange ab'omutuba n'abakasolya gwe muli bamulonze. Bwentyo mu bazzukulu we tugenda ng'atudde. Lwaki mu bazzukulu bonna abaali nze bansindike mu bango? Ebiseera ebisinga obungi omuggo si gwa nalonda. Guba gwa natema. Omuggo guba gwa natema. Kale teweeyagalizanga kitali kikyo. Naye mujja balaba weggambidde nti kikyali kiki kituuza. Mugenda balaba buli eyasobya obwakabaka bwa Buganda, buli alina we yakwata, buli omu we yasobeza. Kubanga omuggo gwe baali bagumpa gwannanyizibwako. Gugwo gwannanyizibwako. Kwaliko ennambiko ku muggo ogwo. Y'ensonga gwe togumanya agulonze ennambiko yaliko. Naye nze yatuuka eri ewa Nateme yagutema namanya ennambiko. Eyagulonda teyategeera bigambo byawerekebwako mperekezezaako. Naye nze yagutema manye emperekezezaako. Ntereeza bulungi bandabe bulungi kyeka tebandaba bulungi. Wano mu Buganda muli olangira buli waaluli oba mu mbejjo bamulangira ali ku nsonga y'ennono. Ndabako ndi wantiisa olwaki mazima kkiriza oswale. Kyemba neno okugamba waliwo amazima agatoogerekeka kye bayita bitter truth. Amazima agakambagga gakaayira. Amazima agakambagga anti oyinza okugagaana tolowooza nti obulumi bugenda kukoma ku ggwe. Bwe ŋŋaana okwogera amazima ne mutabani wange ne muzzukulu wange obulumi tebugenda kukoma ku ggwe olw'ensonga ebbanja lya kitaawo naawe omwana likuluma n'omuzzukulu ne limuluma n'enakasatu enakabiri nakabiri. Si kyekiri kye baakugamba nti genda olokoke ebbanja eryo liveewo. Pulira mu bulokole amabanja ga kitaawo gasasulwa mu musaayi gwa Yesu. Nti kiki ekiruma Kabaka Aliko ffe abeeno gwe tumanyi ebyammwe ebyekirangiro ebyo tubadde tetubimanyi. Naye gwe embeera eri mu Buganda eyogira bwotya? Ate nze embeera eri mu Buganda nze nga nze ensanyusa olw'ensonga ababadde obulungi kati nga beeyogera kati baboogerera. Naye nga nze nkuze bubi okuva obuto bwange paka n'olwaleero. Naye ng'ate ndi mulangira. Kankozeeyo wali nsonyiwa okusala ekirimu. Bwe baakusindika bakuwandiike mu kitabo ky'Abalangira baakuwandiikamu ensonga ezo tulina zibuuza Kasujjulubinga ne omukulu Bisaso kubanga ensonga bazimanyi. Baakugamba nti genda bakole ki? Era ekitabo baakijjayo era bammanyi. Naye abatulaba nga wenjogera ku nsonga seetaaga kumpandiika mu kitabo ky'Abalangira.
nze nazaalibwa ndi mulangira. Tewazaalibwa mu kitabo. Saazaalibwa mu kitabo. Engera w'obadde okibuuzizza kabaka abanja si ye w'omubiri. Kabaka aliwo no wa mikolo. Muve mu bwakabaka bw'emikolo twogera ku kabaka ow'omwoyo akyalina kyakola ki kyabanja. Olw'ensonga nti mu Buganda wano Namulondo nkalu. Lwaki? Namulondo ya wano erimu obulongo. Saagala muleete Namulondo kino ekibajja ekibajjibbwa. Era saagala mubuzeebuze bantu mwababuzaabuza abantu. Muleete Namulondo entuufu gye mwagikweka. Kubanga mujja kunywa, mujja kutamirira, mujja kugwa eddalu, mujja kusiimuuka nga temwogedde mazima. Eno Namulondo eriwo gye mugamba muve ku bino mwe bye mwabajja.